Mulaffe tukwaniriza wano ku BSTV buli kubanga gy'oli tuwuliza kutulaba abanaffe tukubira ku mikutu gyaffe egy'enjawulo tubaagala nnyo abali kubira ku WhatsApp, Facebook, abali ku Twitter, kati yafuka X, abali ku YouTube mwebale nnyo mwongere ddala okusubscribinga nga mune tubeerawo ku mpewo kubanga bwemwongere okusubscribinga oba okulayikinga subscribing nawe kati okunkalubirizamu bigambo byaffe katukafe ka Luganda kafu ka Luganda pakati saawa eno buli muntu being nti no buli muntu ali online kati reporter bakozanya kagamu oba yasoma ati yasomanga subscribe kafuze ka Luganda kati nege kigambo kyabadde ekituufu kyandibadde ekyo kyoyogera kyenyi kyogera mu Luganda kakati byonna nakumpi byebyo oba twagale tunoonyeeko tunyigeeko tunoonyeeko ate kigambo kirina kuba kimu neso ebigambo bebito naye kyensuubira omanyi bone Buganda tulina abantu abakugu mu lulimi si abavumbula ennimi empya naye era waliwo ebigambo ebibasumbwa kati nanoonya ekigambo kibayita empafu mu Luzungu kizikiraba empafu naye bajja kugamba mu lulimi lwa culture bajja kugamba naye tajja kubulira mu Luzungu kati nga bino bazirina bazirina naye balina okubanga balina ekigambo mwekiri mu dictionary ekigambo kubanga bazirina sobola obugambo bukalubamu nga bukaluba so abasubscribinga kale kyekyo so bumpimpi naye mutunoonyeeko igako tunoonyeeko ate anjige nekkade annange kyekyo na Uganda osekawo okaaba Uganda osekawo okaaba ate bagamba nti Uganda wano waliwo ebitakyakola mawulire bingi bwogamba nti babbi eza gavumenti sente wano omusango oguliwo gukagoka gwa gavumenti gwe musango okwagala entebe esooka omusango osula omusango ogwo gwe musango oguli mu Uganda kasootanko okutunuulira entebe eri esooka ng'ogenza era ogenda okusanga nga zino emmoloka zibaakazaako erya drone nga otandika okuteeberezaamu nti abantu abasinga basinza okukwata bantu aboogera ku kigambo kiri eky'entebe esooka oba abagitunuulira abatunuulira entebe naye bino kola bino ebirala bajja kutwala mu kooti bagambe bakubadde rimandi ya myezi bwegiti ate kasaba kuba kwali ku bbeiro todda mukugenda munda tebirina busa kati bulirayo omuntu gwali bawadde bbeiro nga byeseneza omusolo ne baddamu ne bamukwata okujjako minisita owamwe bateeka ate nga waliwo ekigendererwa kikibaakwa ngoza kuba abantu bonna ababba amabaati kyokama yali yasinga okuba amangi era nze nali nsuubira nti mwami Museveni agenda kugamba nti no is enough kuba b'ebintu bya gavumenti akwate abantu betumanyi nga banene bonna bateeke munda naye bakwata ono yali yakayingirwa mu kintu kino nandoto kagamba bw'oba bakwata mu nnyanja bakwata mbuyamba oba mukene ekyo gwokyogera semutundu tezaanyigwa simanyi naye nga nze mukulaba okwange waliwo ababeera abamanyimu waliwo kakotisi buli okuno koso babita lwaki abanandutu watunuulira abantu waliwo ne bafuwadde ba president of bad pardon nsuubira nti no being nti waliwo omusango gwe gwali gusoose saawa enoza naye yandibadde afuna ne president of pardon tetusuubirayo emisango gyali azza eminene kati wabanga abadde minisita n'okuswaza eggwanga bweriti yandibadde kati saawa eno asobola okufuna ekisonyiwo n'abeera nga tugamba nti no ayize kuba kati saawa eno tukulaga nti no takyasobola kukola mu ofiisi yonna ey'amaanyi because alina omusango ogw'okubba kati awo kane bwe yesimbawo saawa eno abatakkirizibwa ati walina emyaka gyona okumala nga kuba kati waliwo court ruling weeri nga walina emyaka gibamugamba ndoza I think 10 years nga tewesimbawo kyonna bati bakusse of course kati awo n'omwa president pardon oba n'omwa amnesty n'abanga akoze nabanga akivuddemu muzeeyi bw'anaaba yagadde wakati lwaki njogera wendi nti mutunuuliramuko nti otunuulira nti yali minisita
waliwo abantu abalala bazza emisango ate bo ne babajeereza. Minisita omu gwe tumanyi ye bamusanga nga azimba ekyuma ky'embizzi kiva kuno paka minisita Amos Lugolo. Kati otunulira abantu ate bo tebalina musango. Tuke ebintu ba senior minister. Oni ali just state. So otunulira muko nalabako ko ba prime minister bwe bali bantu banti nnyo. Kati okubikkiramu ekyo kintu bafunye engeri basobola okiwumbawumbako okukkakkana nekitaswaza ggwanga. Wakati saawa eno batunulira eggwanga ng'eggwanga lya Uganda omulimu buli kimu ekitasoboka. Uganda so wetuli awo. Kakati so kyoganga kati Kozi neyanjulidde abantu. Nze sali Isaac munanasa. Andi gambye nti mkulu yagamba soko tumalo tulina ekikyo ekiyite. Nze actually no wandi batenga onako nga akalo kabade kajjo abaninso lokwa interview nawo. Kubanga nze nakugamba ekintu kimu. Nzisayingira mu politics njja kufuna. Era kyovula abannange bolaba ne kubalangirira saawa eno yakoga aweddewo. Yakoga nenze nesigala ndi very no. Sigeza nti sano bayira bika bulungi. Nze sajja ona byonunya. Kunoonya. Kubanga at my age nabo twene kote ko. Yes, kubanga nze nyamba kumbulya bana Uganda okusoma tekulimba. Okusoma tekulimba. Omuzadde awalero omwana. Omuntu agamba wakati nsaawa eno. Sicha kunkozesa. Nakubidde ng'ova bweri wa ggwanga se. Toli mu ggwanga negamba ati meya abagaluka nti nze siri mu ggwanga. Yes, naka project kendimu. Kangira kantambuza era mbera wane banga tono atele mane. Okay. Naka project kendimu banga tono. So ekyo kugamba okusoma tukola ki? Tekusala. Kati nze president w'abawagizi mukazi kama Afrika. Yonna. Yes. Afrika yonna. Kati saawa eno nomba nga njala kulaba WRC oba munsi. Omulaba. Free. Ate ne bamusasulya hotel, ne bamusasulya ticket, ne bamusasulya buli kimu. Wetolize byafuzi kununya bibyo. Nani? Actually nasa ne lesinga okuneetaaga, so sinzo kujeetaaga. Kubanga zina ebintu ebyo binyinja okutamunaaza. Ngazo omuntu. Kubanga nzamu exposed. Wala wankulembeza abamu nga ne Kenya tatuukanga nayo. Namukulembeze. Abagala tugamba ki? Bangi. Nenga. Ne kati nze atali exposed.